bano babadde ku matikkira g'abasawo b'ekinnansi abakuguse mu mirimu egy'enjawulo egyekuusa kusawula nga guno gubadde ku kitebe kya Prometra Ewijja mu disitulikiti y'Empigi. Bano basinzidde wano ne bategeeza ng'omulimu guno bwe gukyakolebwa ebweru w'amateeka nga kino kivaako kasoobo gavumenti keetadde ku kubaga etteeka erifuga abasawo b'ekinnansi n'emirimu gyabwe. Bagamba nti kino kye kivaako n'ebikolwa eby'obutemu okweyongera mu ggwanga. Ssenkulu w'ekitongole ekigatta ebibiina by'abatabuzi b'eddagala ery'ekinnansi ekya Prometra Uganda, Dr. Yahaya Ssekajja, agambye nti ekimu ku kikyasibye abasawo okuteebwa bakole omulimu guno nga bwe baagala lwakubanga bangi tebannategeera nkola yaabwe. Traditional medicine buli lwe tunaamutunuulira nga tutunuulira kye tutegeera ye herbal medicine ne tuleka ebweru kye tutategeera spirituality tekitegeeza nti tebiriiyo. Ate obutabitegeera bwammwe si musango gwaffe ababikola. Tusaba mutukwatireko bwe muba temugitegeera eno gye tuli n'abayizi abalala ne mu bibiina ababitegeera gye bali. Wadde wano bagamba nti bakolera mu bugubi naye waliwo ebibala ebituukiddwako mu kutumbula eddagala ly'ekinnansi wano mu Uganda ne bweru waalyo nga bayita mu kubangula abasawo. Ssenkulu w'ekitongole ekyekebejja omutindo gw'eddagala ly'ekinnansi ekya Theta Uganda, Grace Nambatya, ategeeza nga gavumenti bw'emanyi omugaso gw'abasawo b'ekinnansi bano wabula n'abagumya ku tteeka eritannafuluma. Tteeka ligenda kujja liruŋŋamye omujjanjabi, enkola y'omujjanjabi. I'm sure olwaleero aba graduatinze temujja ate kwagala babicupuli bakole ki babeegattemu kati etteeka bwe litabeerewo simanyi bwe mugenda kikola. Ye ofisa w'amagye akola ku ky'obujjanjabi mu ggye lya UPDF Major General Pecos Kuteesa nga ye yakiikidde General Salim Saleh ku mukolo guno, asabye abasawo b'ekinnansi bonna okukozesa amagezi ge bafunye wano mu bintu ebigasa eggwanga olwo nabo bwe banaganyula mu mulimu guno. Singa abakyala bano n'abaami batwala eyo knowledge bagiteeka mu byalo litabeera extinct, that you can make what pesticides out of the very crops without adding in some chemicals from outside. Abasawo bano abakundukiza mu kinaana mubaddemu abakuguse mu kusawula nga bakozesa eddagala eriva mu birime, okuyunga n'ebirala bingi. Bano balambuza abagenyi ebimu ku bye bakola omubadde ebyekuusa kukozesa empewo n'obutonde bw'ensi. Alozia Sengendo, WBS TV, Empigi.